This is from Pantilla the danger. Mukulikeyo jemukakalabirizaako emirimu gyammwe olunaku olwaleero kansuubire nti muli malidadi sana kufifijje kwoli ngamba nti okola kyamaanyi ddala mukwano okubanga ate ogyekuumiddeko olunaku olwaleero ngerako nga ntandika n'amawulire ganyiike era nga ntandise n'omukulu abadde amanyiddwa nga King Goodwill era ng'ono abadde kabaka wa Zulu Nation mu ggwanga erya South Africa abadde awera ennemba n'ekirwadde ekya diabetes kirite ekirwadde kya sukaali nga kigambibwa nti abadde amaze mu ddwaliro sabbiiti eziwerako ddala 2 okutuusa wasiza omukago ogw'enkomerero ku nkya leero wabulanga omukulu ono abasinga obunje bamujjukirako mu xenophobia ey'omwaka gwa 2016 bwenjogera bwentyo kikyentegeeza yaduumira okuba nti munange abazulu bagoba buli muntu atagwa mu nsi eyo oba atali wansi eyo okubanga ayamuka eggwanga erya South Africa era nga afiiridde ku gy'obukulu emyaka 72 gyokka wabula ate bw'osoma ku comments eziva eri bannayuganda ezisinga obungi zigamba nti singa munange mungu atutwaliddemu Museveni ebyo si bigambo byange kunyonyola comments ezimu kwezi zigeze mu maaso kubanga ate ziteekebwa ku post y'omukulu ono ate nga si yeyeka halusuddemu akabalina kolwairo n'omukulu azaala omukyala amanyiddwa nga Sarah Zawedde era ngo yatuyimbirako obuyimba bungi mu biseera by'emabega awo taata we munanga olunaku olwaleero naye bw'atyo afudde so nno katubeere nga atusabira emyoyo gy'abagenzi mungu agiramuza kisa n'emibiri gyabwe giwumule mirembe kubanga bangi abafudde olunaku olwaleero weewaawo ne betamanyi nabo bangi nnyo nnyini ddala okuddako ku mukulu amanyiddwa nga Tamale Mirundi Junior ng'onono mutabani w'omukulu Joseph Tamale Mirundi Senior ye yagambibwa okuba nti yalumbiddwa abazigu abamukubye olunaku olw'eggulo era nga abamukubye nga akomawo okudda ewaka yabadde ava mu mitambulo gye oba ku mulimu oba oliawo naye ne bamukuba weewaawo nga gali mu nkubo gagamba nti tebamukubye bubi nnyo naye nga yalumbiddwa abantu abatasobole kubanga ate bategerekeka ne babeera nga bamukuba naye nga wenjogerera ali mu ddwaliro agenda mu maaso okubanga ate afuna obujjanjabi obwenjawulo jukira nti ono yeesogga mu byobufuzi nga kitaawe weewaawo nga Tamale Mirundi agamba nti alina abaana bangi abamu basawo abalala balooya naye ng'ono ye yasalawo kubanga ate ayingira mu byobufuzi weewaawo nga baawukana mu bibiina taata ali mu NRM ate nga omwana ye ali mu NUP so tumusabire embeera ebeere nga eterera okuddako ku mukulu oba mwana mulenzi amanyiddwa nga Neto nga nono naye namukuleteddeko olunaku olw'eggulo yakwatibwa era n'ateekebwa mu mmotoka eyannuwa n'atwalibwa bw'atyo n'abeera nga akubibwa ate oluvannyuma n'asuulibwa ku poliisi ono olunaku olwaleero bamukubye mu mbuga z'amateeka n'abalala bawererako ddala 43 era nga bwe batyo babatutte ne babaggalira ne babagamba nti bakuddamu okubanga balabikako mu kkooti okwongera okwekkanya ensonga zaabwe ennaku z'omwezi nga 23 omwezi guno gwennyininyini kakati mu bufunze abasibe beeyongedde okubanga ate munange bawerera ddala so nabo nno beetaaga essaala okuva erife abatali basibe okuddako eruye n'okumwana mulenzi amanyiddwa nga John Mbazira ng'ono nno yabadde avuganya ku ntebe ey'obwa Guild President owa Kyambogo University olunaku olw'eggulo akalulu kageze maaso okubanga ate katojera ku university eyo bw'atyo yatwaliddwa ku poliisi era nga teyasobodde kubaawo nga bamulonda naye akalulu ke kabaddemu emivyo mingi nnyo to the extent nti ne ku ballot paper munange ekifaananyi kye tekyalabika ate nga n'erinnya ly'okulabikirako munange byali bizibu ddala naye agagenda mu maaso gagamba nti omukulu ono wadde ng'ekifaananyi kye tekyabaddeko abaana bagenze mu maaso okubanga ate bamutiikingira ddala wadde teyabaddewo ate nga agwa mu kibiina kya NUP naye nga gye bikeredde ng'akalulu yamaze okubanga ate akawangula mu bufunze omukisa gw'omuntu teguzibirwa kkubo kookola otya kubanga n'erinnya eryokulabika ku ballot paper bagamba nti byabadde bizibu ddala okuddako ew'omukulu amanyiddwa nga Selector Williams bw'atyo avuddeyo onono nga atukolera ku Radio Sapienza avuddeyo n'abeera nga ate alabula ng'atuusa okulabula kwe eri omukulu amanyiddwa nga Katolu Bwama Katolu Bwama ffenna tumumanyi bulungi nti okuviira ddala we yafiirwa akalulu k'omwaka gwa 2021 n'aba nga takyayinza kubanga adda mu Parliament azze nga akalakata omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu okweyunga ku mukulu amanyiddwa nga Pastor Bujingo n'abalala abagwa mu ttuluba eryo kakati ono nno omukulu amanyiddwa nga Selector Williams yavuddeyo n'abeera nga amulabula n'amutegeeza nti yeesonyiwe Bobi Wine amuviireko ddala alekere okubanga ate amuteeka mu kamwa ke essaawa 24 n'amutegeeza nti ye bw'atakikole n'omwaka ogujja n'obululu obuliddako obwa 2026
talisobola wadde okubanga awangula entebekebere ey'obwa chairman LC3 weewaawo nga ye omukulu oyo Katolubwama yavuddeyo n'agamba nti kakati azzeeyo mu katemba we ne music we olw'ensonga nti yakizudde nti mu parliament teri ssente naye ng'ebyo byonna abyogera oluvannyuma lw'okubanga ate ameggebwa mu kalulu takyali honorable wadde n'akamu n'akatono ddala. Okuddako eru yeno ye muganda y'omukyala mwannyina wa Bobi Wine amanyiddwa nga Betty Sentamu era ngono yali avuganya ku ntebe ya Woman MP Gomba District bw'atyo naye avuddeyo n'abeera nga agenda mu kooti awawaabira omukyala amanyiddwa nga Sylvia naye bale yamumegga ku ntebe eyo ng'agamba nti ebyava mu kulonda tebyali fair n'akamu n'akatono ddala era nga naye ayagala bwenkanya bw'ati agenze mu maaso okubanga anenya akakiiko aka Electoral Commission okuba nti munnange kateekateeka okulonda okutali kukakkamu oba kwenkanya wadde n'akamu n'akatono ddala ate abantu ne bagenda mu maaso okubanga babbibwa obululu bwabwe ate n'ebeera nga yeesuliddeyo gwa naggamba nga atefaayo. Okuddako ku sayidi eno eri mwana mulenzi amanyiddwa nga Zex Birangirangi nga ag'obuzaale ye Mayiga Taddeewo naye yavuddeyo n'abeera nga ate yeesunga ekifo eky'okubeera pulezidenti wa Firebase era bw'atyo yategeezezza eggwanga nti singa Bobi Wine avaayo n'alangira nti tagenda kubanga adda mu nsiike y'omuziki alekulidde agenda kubanga atwala ekifo ekyo akyesoose ayagala abeere nga naye entebe aginyumirwamu amanye bwewooma so naye ekifo yagenze maaso kubanga ate akyesooka bulambalamba. Okuddako ku mukulu amanyiddwa nga Alex Omondi ng'onono ava mu ggwanga erya Kenya era nga munnakatemba mulambirira yagambibwa kuba nti agombeddwamu obwala poliisi ye Kenya oluvannyuma lw'okuvaayo n'ebeera nga yekenenya series ezigenda mu maaso ezimanyiddwa nga wife material gw'atazimanyi genda obeere nga ate ozekkanya wali ku YouTube series zino omwami ono yakombayininga nga agezako kulaga skills ez'abakyala abava mu mawanga aga East Africa okuli Tanzania, Uganda ne Kenya bw'atyo n'abeera nga ate aziteeka wali ku YouTube abantu babeere nga beerolera munnange abeeko kyayigiriza abantu oluvannyuma lw'okuba nti zeekennenyezebwa ebitongole ebyewererako ddala 2 mu ggwanga erya Kenya bavuddeyo bati ne bategeeza nti skits ezo zirimu obuseegu ate nga tezikomaawo zirimu violence mungi nnyo nnyini ddala ekintu ekitali kirungi eri ggwanga lyattu erya Kenya bwe batyo ne babeera nga munnange bamutwala abeere nga ate abitebya ayongere okubanga abinnyonnyolako obanga yeeyogerako kantwala omukisa guno okutegeeza nti teweerabira nti aba Destiny Consults and Cash Solution bebateekamu ensembe ennamba eri awo waggulu gwe beera nga ate obakonako obukonyi bajja kubanga ate bakuwa bulooni obutonotono bajja kubanga ate bakuzimbira ennyumba n'okuguza eziwedde poloti amataka byonna n'emmotoka bajja kubanga ate babikutuusaako bulambalamba. Ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Easy eyatuyimbira oluyimba lwa Tumbiza Sound bw'atyo essaawa eno yavuddeyo kubanga ate awera ennemba n'emisango emirala ng'ejja Tumbiza Sound eginaba kukakkana waliwo omwana mulenzi amanyiddwa nga Tristan ng'onono upcoming yavuddeyo n'abeera nga yeemulugunya ku luyimba lwe olupya olumanyiddwa nga Wulira Omuziki nga Tristan agamba nti oluyimba olwo lwali lulwe wabula ate Easy n'agenda mu maaso okubanga alukyusa era nga ye agamba nti title gye yali aluwadde baali baluyita Sitama era annyonnyola n'agamba nti yagenda mu studio n'asangayo omukulu Easy mbu ne yeegomba oluyimba lwa Tristan olwo n'aluwulira ng'aluyimba n'agamba Tristan nti nkutuuliremukko mu vasi oluyimba nga lulungi era n'amugamba nti singa onzikiriza ne vidiyo nja kubanga ate ngikwasaganyiza ddala bulungi ekintu Tristan kyataagaana naye waayitako ddakiika ntono nnyo Tristan agenda okuwulira ng'omukulu ye oluyimba yalukyusizza dda baluyita Wulira Omuziki nga akwasezza lines ezisinga ezize gattako n'okuba nti munange n'engoma yennyini atudde mu yiye kakati ye Tristan waaviriddeyo n'agamba nti Easy nti ayagala luyimba lwe era nga wenjogeera bijuliridde bannamateeka wabula ye Easy avuddeyo kubanga ye defendinga ku kintu ekyo nga agamba nti oluyimba olwo si lwoyo nga bw'agamba era nga agamba nti oluyimba olwo yasooka oddukola mu mwaka gwa 2019 wabula ate teyalufulumya yasooka kubanga ate ayisaawo Tumbiza Sound ate oluvannyuma kati yavuddeyo n'abeera nga alufulumya era nga ye yeesoose nadda bw'atyo n'abeera nga ayolekera ku poliisi ye Katwe n'abeera nga yeeropa era n'ategeeza bannamawulire okubanga ensonga zino basooka baziveemu nti yagenda kubanga azikwasaganya ne Tristan babeere nga bakimaliriza wali ku poliisi gye yeeropye weewaawo ye mwana mulenzi oyo ayongeddeko n'agamba nti Tristan bw'abanga yengeri yokka gy'ayagala okubanga avaayo okufuuka serebo amugamba ekimu nti munnange mpaamu kakola booda n'okubanga ate amuwaayiriza nti yabba oluyimba lwe.
Okuddako eruye ne w'omukulu amanyiddwa nga Mukiibi Sadat Mwite Khalifa Aganaga Magatto wange bambi naye avuddeyo nga alina ensonga ze zimuluma ku mutima era ng'ensingo agikiikira abakulembeze ba WOMA bayite abakulembeze ba Uganda Music Association ng'agamba nti bano bavuyavuya nnyo ssente z'abayimbi. Jjukira nti Fulufiga yavuddeyo n'abeera nga ate abalangira ba Waiki Benda Basindi Bafina Masannyalaze bonna n'abeera nga ate abakola ki abalangira ba Sophie Gombya n'omukulu ono kyavuddeyo n'abeera nga ate ensonga eyo kwakatiriza ng'agamba nti ddala kituufu enfimbi baziriira ddala era ng'agamba nti ye abalinako obusungu bungi n'obukyayi oluvannyuma lw'okuba nti tebamukkiriza kubanga avuganya ku ntebe ey'okubeera pulezidenti wa WOMA. Yawandiika applications eziwererako ddala naye nga bawandagala mpandagale kakati obukyayi obwo nabwo abulina. Jjukira nti eyo kasi gyafumuddwa n'eriku okubanga ate munange afuna kaddi ya nuupu nayo bamufuumuula kakati nno ye ayongedde okukkaatiriza ku nsonga eyo n'ayongerako n'agamba nti abakulembeze abo bagenda mu maaso okubanga ate basaba buli muntu ayagala okuvuganya ku ntebe ey'obwa pulezidenti wa WOMA ensimbi naye ate ensimbi ezo tezina kye bazikozesaamu kyamakulu okuggyako okubanga ate bo bazeerira bennyininyini. Oyo nga naye tumutadde ku mabbali okuddako eno ku mukyala amanyiddwa nga Farida Ndawusi namukuleteddeko awo olunaku nga lumu bbiri emabega ng'avuddeyo bw'atyo n'ateera abamukola ki abamwogerera okweyerusa akakka n'abategeeza nti ababyeyogeza lwakuba nti baavu tebalina ssente bino ebyokweyerusa bikolwa abagagga bokka. Kaakati nekyo si kye kyokka kye yavuddeyo kubanga ate ayogerako omunange we yabuuziddwako oba ayinawo enteekateeka ez'okubanga addiŋŋana nebba oba eyali bba omulangira Ndawusi munange bw'atyo n'abategeeza nti essaawa yo nangenda kubanga ate ntwala omwagalwa wange omujja ewaffe ate nga essaawa sindala eri within this year muguno omwaka gwennyininyini bw'atyo abasuubiza nti agenda kubanga atwala ekyebbeeyi kye mu bakadde be munnange oba oliawo bakyerolereko munnange naye ate abeere nga addako mu ddya eddala. Jjukira nti ono omukyala yava e Nigeria nga biritinkatinka nga kigambibwa okuba nti yali ayina omuzannyi w'Ebinigeria gwe yali atandise okubanga ayagala era nga olugambo lwagenda mu maaso okugamba nti baamuloganako olw'okuba nti munange Abanigeria wekituuka mu nsaasi tebasaaga. Ate ye mwana muwala amanyiddwa nga Spice Diana olunaku olw'eggulo yavuddeyo nga ajaganya okuweza miliyoni emu ku Instagram. Kaakati nno n'olunaku olwaleero avuddeyo kubanga ate ajaganya okubanga awezezza miliyoni endala ey'aba followers ku Facebook. Akubye ebinyonyi 2 n'ejjinja limu mu ddakiika y'emu mu ssaawa ze zimu mu nnaku ezaawukanamukko. Kansuubire nti sikukoze bubi olunaku olwaleero leka nkwagalize ekiro ekirungi atakuumira mpera akunkuumire naye nga serabidde kubanga nkoona ku mwagalwa wange amanyiddwa nga DJ Remy 256. I love you so much ate nga sijja kwerabira okukoona ku mwami wange Martha Jovita from UK. Kambagaliza okubanga ate musula bulungi atakuumira mpera abeere nga abankuumira mbaagala nnyo mweraba.